bamugamba bamusiba akabaye naye ate ennaku zino bakola bati baba kwe kuliko okusinga okwedda kwe kuliko kale dia atu kwennaku zino bannaye kwa .com tumirayo abantu babiri bwe bati tumirako bba wange n'abaana bange bawo yaani koyoyo Lawrence nkoyo mugambe mutumidde kale bambi mbere bulungi nabeera bulungi omuwulidde omukyala pambo oyo bamuteekangamu kankwata ono ndabe kyatugamba elo bannange webale kusiima bannange wangi kutya kati ebiwoobe byali bingi nnyo ate ennaku zino tulinayo okupangisa abakaaba mu kuziika wali obawuliddeko ennaku zino bakyakaaba abantu bapangisa bupangisa bugulupu bw'abakyala obulya ne bagamba mwe mugenda okukaaba tubasasule ani ono tumirako babiri mama Faluke Nansana entwetwe bannanga abakazi ennaku zino bakoledde akansesa mu nnaku zino oli bamuleeta jazi akaabe ayinza n'okukaabira omusajja ng'ate omufu mukazi nakikola vaisi tomuwulidde oyinayo omulala awo nga tetunagenda mu bulango wangi dia ave ku TV ye kwata oyo wamma ali ku TV ye tuve wano eno ndowooza neeno teri aliyo katusooke tuve mu bulango n'oluvannyuma bano ba freezinze essimu zi freezinga mikwano so bw'obanga togira nnyo osooka n'omuzaamu habuti tuwa omuziki ate tukomewo tugendeko ne mu bulango bannaye wowe mukwano ofudde tojja takyana kisambagala kirimu kali akembalala mugamba mutya tulabye akayimba ka mwana mukyala no sitakyali mwana muwala oyo mukyala yali mukyala Seggawa John Seggawa Mariam Ndagire office zo sanga wali ku Bat Valley akyaliwo by the way nzijukira emyaka giri nga John Seggawa atula side eri nga ate Mariam Ndagire office eri side eno nga omwami atuula eno ne befesinga n'omukyala side eri ate ne tulaba n'akayimba ka Mamita Sylvia Namugenyi ndabyemu omugenzi Padebitama Ndawusi nga kakyali kana Ndawusi ogamba kimukwano gwange omulanga Simba Binsanga on the sensational program ebeerawo ku makya ogamba otya Ndawusi ne Kidomole n'abasajja bobeera nabaawo ku Radio Simba Koni Nalugwa Mandevu ya video asinga okuba wakabi ku side eyo ku Radio Simba kale Mboseera naye ali side eyo ni omulala Benevuka ebikolwe kawungezi mugamba mutya aba Radio Simba empologoma yeddembe femme mwefe Kanga mikwano mkulikeyo mu bulango bwaffe n'obuyimba bwaffe obwo bonna tukyali ku mulamwa gwaffe waliwo wanaweereza message gisome agambe mwe bali kweza
mwe bali kuweereza ba sweet okufa kwedda kwawukana n'okwakakati edda okusuza ku lumbe bagendanga na ssanja naye kaakati beetikka emifaliso masuuka nze nanyini ddoboozi wano ekyebu ku kyebuddu abantu bali kumulamwa oyo nno nanyini ddoboozi amaatazijukiza by the way kintu kyennyini ekituufu abantu bayalangawo ssanja ekinene ennyo ng'agenda na mukeeka kinene nnyo ng'agenda na mukeeka naye kati abalala bagendanga namaliba ga mbuzi eddiba ly'embuzi oba eddiba ly'ente oba ebiwempe by the way ebiwempe byaliyo ne baalirirawo kandaba ono elo oyo biipa oba tolina sente kankwata ono kuba baaba kaliro kankutta obudde kakutwala kayumba batule kutwala mukute akaliro kandiira obudde kuba ono hello kinaye oli bulungi enyabo nsibo batwalanga ebisanja ne babyalawo wansi ate tekyalo ennaku zino batwala mikeeka naya bedi kava emikeeka emizungu egyo anti baba balina be basuubira okwebikkako nabo eyo kale dia nawe webale jibeera kola kwata ombulidde manyago Diana okay kale Diana bye owange ababa balina be basuubira abamu bavaayo na mbuto abalaba bagenze ba plan omwana bamukuba olubuto walufuna ddi nalufunira mu lumbe lwa gundi wangi yes myezi mwenda ngo mulimu abaana abamu nga muliyo naye nga bakufunira mu lumbe mama olubuto walufunira mu lumbe kankwata ono alo ali ku TV oli ku TV onyabo oba sebo oyo muveeku sebo vira TV yo twogere bulungi taata amanyago muveeko tukwata abaliko vira TV avudde ku simu hello amanya nakaza Sofia nakaza ngasibawulira oyota nakaza nakaza okufa kwedda kwawukana nnyo n'okwakati kubanga okwedda tebaase miitinganga malaalo naye kati batekangako mayinja buli kimu bateekamu ensimbi omwavu wakufa thank you di ali ku TV ye naye wanji di sebo kale taata nawe gyebaleko ani ono mwami balunda osinzidde wa bombo okuziika kwedda tubuulire kwawukana kutya nokwaleero edda batukolanga batya okuziika kwedda obukalira ddala edda bazinganga omuntu tebamuteeka mu ttaala tebateekako wadde emiti tebateekako wadde ki naye kati okwaleero sibo baziikawo omuntu nekisawo kitiibwa okuziika kwedda kwalinga kutiisa nnyo gwe waziikako wa mu bitundu by'ebbombo oba ku kyalo bakuzaalawa nze bazaala eyo busiika wani tubirako babiri ne mukyalawo oba gyali ntumiddeko naalongo wano basi ne muzeyi wange awo Businde Charles Businde Charles kalongo kizavuga bodaboda ebbombo esebo kwagala nnyo nange mbagala nnyo ab'ebbombo nze soda nzeko origino sikwagala nnyo naffe okay kankwata ono yekka hello oluvannyuma tusiibule kale sebo naye gyebaleko yano bamuyita kale gali mansi wanene emitiyana ogamba kimitiyana egamba ki
Kitirana teina tapu. Chakabi nnyo. Kakati mukasera. Nange kampiseewo okusoma kwange bannaye mwebale kutusalira ku muziki ekyana nga kitala omuziki ekyo kyana kiwa owaaye ssebo webale kusiima essebo edda omusajja twali tuva ku ttomero kaakati tuba tutambula tutuuka ewaka abasajja bajja bavuga omulambo gwabwe mu kiwempe nga bagutine ku ggaali essebo akagaali kabafaako kati balakyama ewaffe bayagala tweyambikako akagaali ng'ate muzeeyi wampaka ku mugaali bwe nga tayagala kazi k'akagaali kakati abasajja bagamba katusuleko wano bwe bunatya nga tugenda muzeeyi yajjayo akagaali n'abagala bannaye mugende akawe bakatanga madda ebambi naye nga yali muzibu kagaali. Alright mukwano kale tweyanziza bambi abu tuweyo muziki awo magi ematuga webale kubanga kwoli tukulengera no magi tumide kodi ya magi baby matu by the way magi ematuga obera side ki bawe semwanga ekidda aberawa kuchese muto kumabanda kuchida mu kiti kumabanda oli ludda wa magi kwanza mutuze we mabanda kumabanda oba omunonyeza magi nonyeza akawo tunywe kachai kiwedde embada kubire emigojo. By the way nga tetunagenda mu luyimba mikwano twabagambye gwayagala katete ya kalungi oba ka dress oba mpale oba jean oba jumpsuit osobola ogenda ko wali ere wa magi wa master store ku master store nabera nti akwambaza ku Galilaya level 7 shop 509 oba mukubireko omugambe twagala oba dress nga bwa Gloria oba skirts oba jumpsuits zonna zo 58 habiri mu mwenda 55 chenda mu 2 055 habiri mu mwenda 55 chenda mu 2 nange nga nyamba za ndoza naye kamuyisize odala wano nga ngamba Samuel Sechimuli webale kubanga on designinga ngo omuntu obuteka gwayagala engoye ezifanako bweziti ogenda kwanjula ogenda kufumbirwa bagenda kuwasa oyina boyfriend girlfriend mwagala mwabale akantu akafanagana nga byonna bikuonagana obelenga aba Nigeria genda wali ku Quick Star Designers Loom Street Detail Plaza Basement Room 116 oba mufune ku 052 9718 052 9718 kumine mubamita Samuel Sechimuli Quick Star Designers au Loom Street Detail Plaza Basement Room 116 amasuti jegali nobwabana jebuli bate tusibula lumune tuvaawo netubalekera ennyimba za faawo era ngamba gamba nti nga tugenda osibula Saturday Eyes on You tugenda kubeera ne mwana mwala Serena Butter tetugenda kuzikiza eri twali ne Chosen Becky katulese Serena Butter Abitex Promotions yakwata ku mwana mwala oyo Serena Butter mabega wali yali nani yali ne Sipapa katagenda kubatubulira ku Sipapa ayamukolamu ebintu ebyo byonna namukabya n'amaziga ne Abitex Promotions ani wow yani amuberedde ani ayina waka ani atayina waka nenga utaja tu ayakayima ka Whitney Houston yafa Whitney Houston nengo yo mchala ndoza katimia kamwenda Houston miaka mwenda nga afudde mchala mu America chala muyimbi nnyo yatimbira kayimba ketwagale twagale nnyo I will always love you. You always love him.